Yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ne Dobasi Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior rekwa nti otambula naffe 24/7 tusigala nga twekuumira mu kumanya n'okutegeera Obuganda Bwonna Buweddeyo namungi w'omuntu yenna aweddeyo nga Bobi Wine bw'atyo atyalako ku Lediyo ya Buganda emanyikiddwa nga CBS. Yes, bwe bali kuba nti weekuumira wano 24/7 subscribe gwatana kuba nti subscribe nawe ya subscribe nga big up on yourself. Buchanga buchanga ba politician buchanga ba politician ba Uganda bajja buchanga baganda bagala abantu bawe na buchanga Uganda na Uganda bavayo kuwagira bana bya bufuze. Bobi Wine agenda abalaga nti musajja ono w'amaanyi, musajja ono wa nkizo, musajja ono wa njawulo kubala. Era nga lunaku lwa leero Bobi Wine nawe kityo abadde atambula kompola nga agenda wali ku CBS okuba nti akola interview. Then mu kuba nti atambula agenda ku CBS namungi w'omuntu gokata n'Obuganda Bwonna Buweddeyo ne bumwaniriza kyongedde okulaga Obuganda nti Bobi Wine ayagala kugata ne Uganda era nga kino kisigala kiteeka already government erikoko bunkenke. Olunaku lwale tukuletedde Bobi Wine nga agendako ebulange wali eri nga akola interviews oba nga ayogera ku nsonga ez'ebyobufuzi era ngenda kusaba producer wange abeere nga agiteekeyo mpola then kati awo tukomewo n'ebintu ebirala. Producer so kompe Bobi Wine then kati tukomewo. Omukulembeze w'eggwanga 2021 avuddeyo essanyu ly'abaagala bangi essanyu omukulembeze kyeyaliga
Omukamooli genda. Era tugenda nabo. Genda osanga eri emotoka eri Genda kwako. Kalidi, kwatamu kwe. Vaya kwe. Wewe imira. Imirira. Genda. Mpola.